Mathias Mpuga Nsamba ate kyaguddeko olunaku olwaleero nga tukuza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristu ajja kufa akirojja. Abasabi we bamugambye nti oli mubbi era ne bamulangira obubbi mu lukuŋŋaana olwaleero nga tujaguza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristu eyazuukira olunaku olwaleero ate nga mulamu amyansamyansa. Era akayimba ke tuyinza okuyimba kagamba nti Yesu avudde amyansamyansa ayakayaka amyansamyansa Kristo avudde amyansamyansa kayakayaka amyansamyansa. Ke kayimba ke tuyinza okuyimba muganda wange kubanga bo Abakiliza baganye Mathias Mpuga Nsamba okumyansamyansa ne Mukama waffe Yesu Kristu olunaku olwaleero nga tukuza amazuukira. Eneno kivudde ku bigambo byayogedde nga ali wali ng'awa obubaka obw'enjawulo obw'amazuukira g'olwaleero. Mugambye nedda waggulu yamuwulira ensonga ezakkaine ne Abel Lwa Nkwe totegeerekeka ng'abawemuzi tewali akugambye kwogera ku buwemuzi tewali abikikugambye tewali abikubuuzizza bakubuuziza ekintu kimu nti no ogenda are you ready bakubuuzizza ekibuuzo kibadde kimu bwe kiti nti lwaki tozikomyawo ssente zewatwala naye oli mu kuwoza abawemula tolina kyobaddamu sebo Pokeno abawempemula sina kibaddamu waliyo nga Pokeno yaliyo ng'otwala $5,000,000 ogusajja guno banaye gubuzaabuza kale anyiiza nnyo. Pokeno teyaliyo ng'otwala $5,000,000 era Pokeno teyaliyo nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine akulonda okubeera leader of opposition ng'akulonda okuba commissioner era nga y'omu akulonda okuba ng'era akugoba bino si bya Pokeno n'omunaayisibako ne Ssaabasajja Kabaka obubaka bwe yatugambye abo abamenya endagaano ezitali waggulu yamuwulira ensonga ezakkaine ne Abel talina mpisa guno omusajja ayogera ku buwemu ng'ate munnange tomubuuza ssente aleetawo kino kwegamba ye ku diversion kwaliira naye nazo tulina amagezi osanze bannayuganda balaba agamala okuzanyanga. Enjawulo eriwo nti abantu abamu tubasanze bukulu kitwakula nabo era situmanyi enkola yaabwe tuyiga bayige Mukama banatulanga bategeera bulungi tunaatambula kubanga abamu kuffe siwekire bapookero bompemula simanyi bwenguddamu tinvansirika nibagandi gundi lwaki asinze bwongamba byesitegeera nsirika naye n'okusirika nako nokubeera musango lwaki asirise alinza okubanga alimu naabo abaatonikibbomu abamu ku butendeke bwaffe okusirika ge magezi oyogera omulundi gumu nga teyogedde ekyamazima toyetaaga okwetoola nguudo za Yerusaalemu bwoddamu kinyonnyola kubanga olweyogedde ekyomanyi ate nga kyekituufu n'ogamba ebisigadde obulamuzi obulekedde ensi naye ffe gye tutambulira yetusanga abantu buli omu n'enkula ye n'embeera ze tubasanze bukulu kitwali tuterekebwako mu mbeera ze zimu naye mutuwa omukisa tujja kubyanganga ekirungi mwe mwatega obusukko ate mumubuvumula ate gwe obusukko yakola ki yabuvumula bwe tunaagezaako nebiremerera tujja kubeera bagambe nti omulwadde gwe bali tujjanjaba yafa mutwegatteko lweyo tunamuwumuza njala okuddamu okuyama mu maaso gammwe nti nja kukola ekyo kyempulira nga kyekituufu ng'omukulembeze wammwe kyenzikiririzaamu era sijja kutambula nga nangirira mu buli nguudo z'ebibuga obukulembeze bujja n'obuvunaanyizibwa bujja n'okusoomooza naye obukulembeze obutalina kwefumiitiriza bukutabula oluusi temukoowa tusabira n'otuwabula era bwetuli okuwabula wetusobye tetulina mbeera yonna yakwekuza
era situlina maanyi gasinga gammwe tubasuubiza okusigala tebawulize njala kugumya tine waggulu gye muwulira ensonga eza Kaini ne Aberi nazo tulina amagezi agamala okuzanyanga. Enjawulo eriwo nti abantu abamu tubasanze bukulu kitwakula nabo era situmanyi enkola yaabwe tuyiga bayige Mukama banatulanga bategeera bulungi tunaatambula kubanga abamu kuffe siwe kibakookero bompembula simanyi bwenguddamu tinva nsirika nibaga nti gundi lwakyasinze bwongamba byesitegeera nsirika naye n'okusirika nagwo nokubeera musango lwakyasinze alinza okuba nga ali mulaago akwatonika ebbomu abamu ku butendeke bwaffe okusirika ge magezi bweyogera omundi gumu nga teyogedde kyamazima toletaaga okwetoola nguudo za Yerusaalemu bwoddamu kinyonnyola kubanga olweyogedde kyomanyi ate nga kyekituufu n'ogamba ebisigadde obulamuzi obulekedde ensi. Naye ffe gye tutambulira gye tusanga abantu buli omu n'enkula ye n'embeera ze tubasanze bukulu kitwali tutendekebwako mu mbeera ze zimu naye mutuwa omukisa tujja kubyanganga ekirungi mwe mwatega obusukko ate mumubuvumula ate gobusukko yakola ki yabuvumula bwe tunaagezaako nebiremerera tujja kubeera bagambe nti omulwadde gwe bali tujjanjaba yafa mutwegatteko lweyo tunamumuuza njala okuddamu okuyama mu maaso gammwe nti nja kukola ekyo kyempulira nga kyo kituufu ng'omukulembeze wammwe kyenzikiririzaamu era sijja kutambula nga nangirira mu buli nguudo z'ebibuga. Obukulembeze bujja n'obuvunaanyizibwa bujja n'okusoomooza naye obukulembeze obutalina kwefumiitiriza bukutabula oluusi temukoowa tusabira n'otuwabula era bwetuli okuwabula wetusobye tetulina mbeera yonna yakwekuza era situlina maanyi gasinga gammwe tubasuubiza okusigala tebawulize. Tugenze mu kanyomero k'obadde okimanyi nti Hildaman Kiyaga Janet Museveni Kataaha ye yamusponsalinga balwanyisa Ameria kyambadde kubanga Ameria kyambadde balina obutalo bwabwe ne Janet Museveni obo badde tokamanyi obadde okamanyi nti omukulu Mafayasi Mpuga Wampisi tasuula muggo era waliwo MP munne eyaleeta obuwala ku parliament bubiri omukulu Mafayasi Mpuga Wampisi akamu n'akakasukira omuggo era MP yakyakyuka nnyo MP munne ng'akaana ke bakakoze ekibaka kacukidde omuggo ow'ekitiibwa akasuka omuggo ewaka ne mu kibira wali eri ku NUP era alina ke yakasukira omuggo era ngenda okumugambako mugamba nti waayi Mafayasi Mpuga biki byokola ne kajja akalwanira mwami abo bakisekka yakasuubiza nti ajja kasponsalinga kafuuke ka MP obadde okimanyi nti pressure 24/7 abantu abo be baali bamusasula nga baagala avume kabaka nga bwawaana Kyagulanyi avume kabaka nga bwawaana Kyagulanyi banoonye escape route edduuka mu NUP obeva mu NUP bu bakozeewo ekibiina kyabwe tebasobola beera mu kibiina kibavumira mu Ssaabasajja Kabaka twabasookayo busoosi ka pressure ne tukakuba kati saawa zino statement bazikozesa nga bwe baali bazibaze naye tezikyali validi kubanga twabakeera era nawulirayo obuwala n'obulenzi wano obunja Samira bwe kisekka mulimu kututabula mwebwe toyingiza ntalo zo mu Kyagulanyi nze ka pressure nakakuba ku mikolo ku mazaalibwa ga president gennyini kwenkakubira neŋŋamba siyinza kukaleka siyinza kalinda kati saawa zino senga tetwakakeera senga bino bye boogera
waliyo abantu abasiru muffe ababitwala nga bituufu naye kati n'omusiru akiraba ndi nze kisekka namala koogerako ka puresha ne kalyoka kabuna ku TV ne zirediyo wonna obadde okimanyi nti Mafayasi Mpuga bw'amala okubba ssente era buli abba ssente ng'ali eyo Mmengo yeerimbika mu Ssaabasajja Kabaka naye Mafayasi Mpuga mubuuza ayagala ennyo Buganda lwaki bwe kituuka ogamba nti oyagala nnyo Buganda mu palamenti tubuulireyo kye wali otaddeyo nga kigasa Buganda nti oba waleeta ekyokuteesaako nti anti Buganda lwaki tetugikolera kino wali okikozeeko Ssaabasajja Kabaka yabatulabulako dda n'atugamba nti abo be mulaba abeerimbika mu kwagala ennyo Buganda abamu beenoonyeza byabwe ebyo byali bigambo bya Ssaabasajja era kati ssaawa zino Ssaabasajja yali akola ki yali alabula ffe osegedde bantu mmwe nga bwe mwakolanga ebikolobero mu NUP nga bwe mwerimbika bwe tubagambako nga mugamba anti tubeera ne Kyagulanyi kati bino tubikola kulwanyisa Kyagulanyi era ffe tukutula mu kibiina mwe muli wamu ne Kyagulanyi mwakozesanga Kyagulanyi okukola ebikolobero byammwe era nga mulaga Kyagulanyi yabatumye kati Kyagulanyi amala abagamba nti owaaye nze sinze mbatuma biki ebyo bye mukola kati ssaawa zino mwadduse mwerimbise wa Kabaka akasajja akaavumanga Ssaabasajja Kabaka nga temunyega nga naye bw'oyogera ku Katikkiro waliyo bigurupu nga 6 ebijja ne bikulumba nga wayogedde ku Katikkiro akasajja kaavumira Ssaabasajja Kabaka ebbanga nga teri akagambako n'ebyo bigurupu ebitaasa Katikkiro nga tebikanyega ne CBS FM wadde BBS Telefina ne wabulayo wadde pulezenta abagamba nti bakola ku lw'obulungi bwa Kabaka ne wabulayo wadde pulezenta ajja agamba nti owaaye lwaki muvuma Kabaka era ffe tumala okukyogera ne tukuba akasajja ne balyoka bavaayo ne beefuula abafaayo ennyo ne bakasiba akasajja ke baali basasula bayina ekigendererwa kyakutta kitiibwa kya Buganda ekyo kitegeere tebaagala kitiibwa kya Buganda kukola ki kubanga ekitiibwa Obwakabaka bwe tebulina kitiibwa kitegeeza tebukyaliwo Obwakabaka bwonna buyimirirawo na kitiibwa y'ensonga lwaki oluyimba lw'eggwanga lyaffe lugamba ekitiibwa kya Buganda kyava dda tusaanye tukikuumenga kati gwe bw'otandikanga okubba n'omala okubba ne bakwatira mu bubbi ate n'ogamba ffe Abaganda ate nze Omuganda nze oweekitiibwa atasuula muggo oweekitiibwa akasuka omuggo nasimba okuba naawe nga tunakutuuka ku ddala eryokwoli kati mpulira nange essanyu nti muzzukulu wa Nsamba yagwa mu bintu nsanyuse nnyo bwe ngamba tiwagwa mu bintu mankugambye bubi ekyokugwa mu bintu lulimi lwa bantu baawano nga si wa mutima mubi newandibadde abamanyi nti weetisse mugugu niba batakwagaliza kabi konna agamba bagwa mu bintu olaba naye Kabaka gwatumye ku lutabaalo bamugamba nti ogudde muki lunaaca bw'atyo oweekitiibwa wammwe Mafayasi Mpuga Nsamba omubbi Namige bw'akiguddeko olunaku olwaleero era nga mumulaba watamwatamu amaaso ag'obubbi ago era bwe nti bwe bityo bwabikoze naye muganda wange twongera obategeeza nti tumulaba nze mulaba ne waneebuzaabuza ati